Anamura Hannington w'emyaka 22 ng'abadde mukuumi wa Joel Mayanja gw'abadde akolera ogw'okukuumira awakaawe yavudde mu mbeera n'afumita Ronald Musiso w'emyaka 27 ekisa ekimuttiddewo. Entabe kwevudde kwe kubanga omugenzi kati Musiso agambibwa okubanga yalumbye Anamura nga mulumiriza okwagala okumukyaya mukazi we ng'amukolako olugambo buli kyakola kubanga mukazi we ali Dubai gye yagenda okukuba ekyeyo. Mu mbeera eyo omuvubuka ono n'amanya abadde asindika ebigambo ensonga lwaki yamulumbye amukomye amugee tuddamu kubanga akola ki onkyankalanyiza amaka naye ate oluvannyuma ennyo bwe yagezaako kuba nga amusinkana mu mbeera eyo naye yasangiddwa nga yeetegese n'akambe bwatu nasooka okuba nga amufumita. Kigambibwa nti Musiso bwe yasanze Anamura natandikirawo okumuyombesa nga bamuyisaamu empi ng'amuvunaana okwagala okwonoona amaka ge. Era ekyaddiridde Anamura okujjayo ekiso n'akifumita Musiso mu bulago ekyamuviiriddeko okufa nga bwe yategedde nti munne afudde bw'atyo n'adduka nga n'okutuuka kati tewali amanyi mayitire ge. Musajja ngezirawo omusajja kugwa nnebuusa omusajja agwo omusajja ono abadde ati era ono naibaafu yazze n'ajja munyi wali n'agaba ne mwe basajja mujje muyambe omusajja ono agenda kukola ati bagamba bannanga nagenze tuka omusajja gwe bandaba agudde mu manyi omukyusako bwenti mulabe musajja abadde ati ng'akambe kamuliwa kwe kujja n'empita wano bakadde tata twakoze ki? Abatuuze balumiriza omutuuze ayitibwa Nakunnuulu okwawulayawulamu mu bantu nga bagamba nti Anamura okukwatagana ne mukazi wa Musiso yayitira mu nnako. Nnyo kitalo ddala tukubiza abantu baffe beewala ebigambo gamisa okuba nga bikyankalanya amaka. Singa tukabadde kugamba nti bigambo Musiso yanabadde mukasi akantu simufu awono abantu baffe bakyuse n'abakazi kati akiri makati ensonga zaadde ku bakazi obuvubuka myaka 22 nagenda otuukawo badde bamutemulidde obulamu bugenda tuukaawo tumuyoolayoola naye banajja n'emmotoka tumuteekamu okugerako muddusa mu ddwaliro ddwaliro lyawanda sawa muteekako ebyo angamba afudde. Mukama we tulina okutuula ku mmeeza emu wazise abaana bato yabadde abalabirira. Mukama we alina okulabirira abaana. Mukama w'omusirikale. Kyokka Nnaku agamba nti okubira mukyala w'omugenzi yali amusaba sente ze yagenda amubanja era yategeera kyaddirira. Tesi yambuzabuuza nti nainemuga ye yambuuza ye omukyala n'angamba mugamba obimanyi omusajja takola ki kuba nali mubanja sente zange nakola ki nampaako n'angamba Nuulu ngenda musindikira sente okole ki nemuga yampaako emitwalo 6 ze nenkola ki n'angamba endala ngezi kubanga nkoze ki. Bano bagambye nga bwe yagezezzaako okumuddusa mu ddwaliro okutaasa obulamu wabula kyabadde kikeerezi era Musiso bw'atyo n'afa. Kajema akantu ne kamukuba ku kifuba ne kayitaawo ne kadukirawo kati ono n'asigalawo nga talina kyakola kati nze nga nyimiridde waaliwo n'olwo omuwala abeera wali kati n'ajja nga adduka ewange n'agamba wayi brother sooka onsikemu kana kambi kalemeddemu nengezako okusikamu akambi ne kagaana ne kasikamu ne kagaana kati ono nagwa olinagwa waasi okugwa waasi nange kubanga oli abadde alina balasi wange nemugamba owaayi mba balasi wange kati nengenda mweno ennyumba nemuyita nemugamba wano wagenda kufiirawo omuntu wakubiddewo omuntu munga kukavaamu twesibye mu kukozesa ebiragalalagala n'okulaba nga tulemeddwa okontrolinga obusungu bwaffe. Joel Mayanja abadde akwesa Anamura aliko byannyonnyodde. Mwekekiranga mu mutya ajja nnyambe omuvubuka ono bwajja watula mmotoka bw'ati bamukwate tuwekimutuuze ku poliisi y'Ekikumi nga tetulika mutwala Matugga obwadde n'agenda ku poliisi n'afuna CID nga 3 ne bajja ne tutandika okulinda obuvubuka ono kati naladde essaawa nga 2 kitundu n'ekuyira obuvubuka essimu nga tezikwata. Taata w'omugenzi Sam Sebyala asabye poliisi okunoonyereza okuzuula omuntu eyamuttidde omwana we kubanga atabadde na buzibu eri bantu balala. Badde muliko amujjanjaba kati nemmanya nti akoze eki aŋŋamba oyo muganda wange kinavudde mulumiriza ennyo mugati ekitali ekyaki nti ekya Musisi kwanze Musisi kyowuuti ki namukuyisa ekisole
awunya kumyuka tege akulira ebyokwerinda ku kyalo kino Peter Kanyike kino akitadde ku bantu abamala galeeta abasenze ku kyalo kyokka ne batafaayo kuleeta abantu bano eri baabuyinza nsonga ezitali ku nsonga ze security ne muzisuula mu buluka. Mu kaseera kano omulambo gukyakumirwa mu ggwanika ly'e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ku lwa MRU TV nsigadde nze Kabuye Paul Sekisaawo.